Lero tokyadde. Hano ku coaching smiling. So I can't do that. Njagala okwebaza bonna. Njagala okubaza kanso. Mami Jeff asika my love. My big one. Njagala okubaza kakyala kale kana kalungi. Allah akimanya sina buzibu na dunia nampa omukyalo omulungi. So nebaza Katonda olwakakyala kayampa akoze buli kimu okulanga bawa avaayo. Bende nebaza kanso wange Aluna akoze ebintu byamaanyi nnyo nga mu by'abalooya byakoze. Bene kantu fraternity betukola nabo mu kantu mpola njagala bebaza solidarity kali mu abali wanene batambuza waka waffe muganda affe obadde manyi byokola mabegeeyo. Amina taata ebintu bingi nnyo. So mpozi n'okusaba Uganda 15 buli alabanga oyagala enkyukakyuka londa Kyagulanyi Sebaati Center ne wali ambulera oboti Katonda muntu yenna atali wantu kwegayiride bambi tebatukwatira bwere nolo okuba they can use the system against you. So buli nagala enkyukakyuka kwegayiride nga 15 January londa Kyagulanyi Center londa omuntu akutambulera ate Makindye West mumpeere Zahra Rugika Kalulu. Alwana kuchibuzo muwamba igenda muwamba wala kuibuza bya kulwa ogenda makala mukwasa tunamukubira esimu madamu kabwa tomogedde tujja mogera ko kulumbe ani ya I feel good, like I feel so happy. Anya gamenda kabi mubuuza banna kabi bakasiko bagamba wavayo oyinza obutaddamu mutegeera naye mulabeko ngaasayeye bulijjo ngenda nenkakasa oba yeye ngenda nenkakasa era yeye batuwadde abantu abakuberedde ekiseera kino yinza bagamba ki beebale nnyo beebalire ddala babadde kuna n'abantu besimanyi nga bankubira maami naye ngenda okukyaliranga shalo omugalo be nga tetumanyi nabbamanyi naye nga bazze mukyalirawo kyekiraga mbu abantu bakwagala omuntu watambulira olugendo nga tumumanyi naye najja okulaba omukyala senga asidi yavudde nakusuubiza ebintu bye wabifunye nabifuna tomanyi agenda bireeta enkya by the way ebya Christmas Shalom oli mu bintu neka kyabibuza byodde badde katugende tunabe ku ddagala atandikirawo kantu family katubanjulire bannaffe abajula Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola. Gwe wenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35. Passport olina toyina babikolerako. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640. Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasula oluvannyuma. Nako lwaleero ndi ne Mukomusajja International Naalongo Kitone tuli ku kooti abasibe babawadde bail. Yes. Sanyu lingi nnyo lunaku lwaleero konkona Naalongo gamba oti Ebyaddala ndi bulungi muli mutya gye tuli buuza kuba tulaba mbalamusizaako abatulaba ku mikutu gyonna yenze Naalongo w'omukabira Mukomusajja International tuli wano ku kooti olunaku olwaleero ku nsonga zibadde za Shalom ne Nobat Events. Kantu alo omukisa guno okukiriyalinga air abantu abadde bankubira amasimu bangi Naalongo lwaki olwanirira Nobat ng'avuma abantu Naalongo lwaki okola bwotyo njagala ekintu kino nkiyiseewo nti nze ndi mukazi munaku nnyo yalondebwa abantu omuntu yenna bwansaba obuyambi mbuusa amaaso ebibi byonna by'abaakoze n'ensooka muwa obuyambi oluvannyuma ne mmunenya era kansinzire wano nga nsaba Nobat Events okwekuba mu mutima ne mu kifuba nti entalo zaakumye nnyingi kekadde alabe bwayinza okwekakkanya eri abantu bagulana naki nammwe abamusiba temundaba nga nze abalwanyisa wabula nze ndi herepa ti omuntu bwansaba obuyambi mbukola ki mbumuwa naye so sijajinga muntu ng'ali mu biki mu bizibu nze Juli bwe mba nkumanyi ne wenkusanga baga nti oso omuntu bwe mba nsobola kuyamba nsooka kukuyamba nombeera omuntu wasse waaki osooka kukola kuyamba ono mujja mu buzibu naye kibi nnyo omuntu okuba ng'ali mu mbeera mbi ng'ate ebigambo byonna byonna bye mwogera
bimwongera kumunyika mu mbeera nki mu mbeera mbi nze Nobert nayimirira naye ng'omutegesi amwe promoter here nti mutegesi munnange kitegeeza bwankubira nga nsaba obuyambi nsobola okubumuwa era ne bapromota abalala big yampaddeyawo sente ne gundi bajjo okulaba nga wabaawo embeera gye ntambuza ensonga ezo naye temundaba nga nze awagira Nobert okuvuma abalala wabula Nobert bwe yali mu buzibu yalabanga mu nsi yonna nze asobola omukola ki omuyamba nina omuyamba nendyuka mulaga nti kyakola kiki kikyamu era Nobert vidiyo eno bw'oziraba nkusaba olekeraawo okuyombagana n'abantu gy'okoma okukola entalo nnyingi ojja kufa nga tutegedde ani akoze eki ani akusse kubanga entalo otankudde nki ate ng'abantu omensioninga amannya gaabwe direct ewatali yadde okubuzaabuzaamu nti nange akuyamba nnyo nja tuuka nnemererwe era Nobert bwaddamu n'avuma abantu sijja kuddamu kumuyamba yes mu kantu kano obadde musaale nnyo era batugambye ab'akantu bagenda tusibira ddala era tujja kuvaayo amazima kasoba ngaoyogera amazima mugagamba abantu luzira batwalayo bantu era netumala ne tuvaayo oyogedde ku kintu kyo Nobert okubeera ng'avuma abantu naawe twakuwulira ku lisiti y'abantu be bagenda otwalayo ku nsonga ezimu oba endala mbu naawe oyingira abantu direct indirect nze Uganda ennanga mazima ti Abannayuganda tebaagala maki mazima omuntu we mugamba amazima n'anyiiga sikibuba buvunaanyizibwa bwange kuba nze mba njogedde maki mazima olaba nnyamba bano besimanyi what about myself nti nze sobola kweyamba naye ate nze nyina essuubi nti Abannayuganda bajja kunnyamba kuba nze nyina emikwano nze tolina okumala omwezi nga siidde ku ssente z'abaze ng'abantu be bazimpa yes olw'omugaso gwe balaba gwenkola eri eggwanga lino kitegeeza abantu bajja kuyimirirawo nga nsibiddwa banzigye mu kkomera ntegerekese bulungi ngera woyambye abalala bwenyambye abalala kubanze bano benyamba siri baganda baabwe kujjako Shalom nti ye yeddira nti kinkakatako Shalom ne mba nga mbadde siri mukwano gwe olw'okuba nti eyamusiba yantama I can help Kawesi eyamusiba yakutama nnyo I can help Kawesi yakutamye ne bwe tuba situkolagana bulungi kati Shalom bw'amala ova mu kkomera bwe tuba tubadde situkolagana tuddamu ne tuba nga situkolagana omala mujjayo eri wano osooka n'olaga yamusiba nti byokola n'abalala babikola ki babisobola lekerawo okushookedeza abantu n'omala n'obakola ki kibi oba toyagala kukuvuma tovuma muntu Juli kijja kubeera kizibu nnyo omuntu okuva mu bbanga ajja akuvume omukyalo oyo agamba mmwe mumutandika ntegeerekese no nze era ekyamunyiza ku nze yesiba wano omuwala Donias yakukooti yawali nensijja ne mujjayo n'omwemya ne mweyimirira kubanga ebigambo bw'oba ozze mu katale kakwevuma leka ebigambo tubikugambe bwaba kuwangudde otalo withdraw odde wali waki ebbali kuba otalo lw'okwevuma mulekere gubere nga mukwevuma lwaki ate bakuvuma ennyo okaaba n'osiba bwera otalo lwakuyomba muyombe buli omwana awangula tulabeko akaaba mwesonyiwaŋŋane naye ekikola kino ekyokwesiba nkivumirira kubanga gw'osooka okuvuma ate bakuvuma ennyo n'onyiiga which is bad yes naye nga neebaza kooti y'e Makindye era abaana ba YouTube mwenna mbategeeza nti ebintu byonna mubikole tosaagiranga ku mulamuzi ne siteeti bw'obanga okola akantu tosaagiranga ku mulamuzi ne siteeti ntegeerekese ate bwe bakukwatanga togambanga nti nyina jeno nyina KMP mmanyi gundi abanene tebakola ku musango guli mu kooti nkiddamu I can repeat gwe batasibangako gwalowooza nti kano mutyabuko agenda kuyamba naye gwe baali basibyeko yasobola okutegeeza amaanyi omulamuzi g'alina mu ggwanga ekitegeeza omusango bwe gutuuka mu kooti oba tokyalina ne bonaaleeta bakkano bajje no bonna n'obatuuza wano epeeni y'omulamuzi erina amaanyi okusinga ekigambo ekyo oyina bubaka ki eri abantu abagamba mugwe toyina gwe weeyimirira omusango gwe wayimiriramu ne gubeera guti abaana babatwala buli lunaku akinjogerako ye gwe yayimiriramu yali luzira otegedde kati ate bwe gwaddamu okubaawo nga nze ndiwo ne ku poliisi teyasulayo oyo gwe yasubye oluzira jasi omuntu ebiseera ebisinga bw'omusukkulumako anoonya ebigambo ebiyinza okuzza waki ne amwe beautiful woman siyomba n'abakazi babiri nedda bannange amwe short but am beautiful kubanga nnina ebinneeyimirira kati nze mulage n'okunnyombesa n'omuntu gwe tutanawa kwawula oba mukazi munnaffe oba musajja nedda bannange sijja kisobola ekyo olunaku olwaleero tuyise mu processes ki kubanga basibe babaddeyo processes za kooti si z'amaanyi bwe basiba omuntu production warrant eri mu mateeka okugiwa omusibe atali wa mmada
atalina misango egyo capital offense ojja wano ku kooti n'osaba production warrant sina bya ssente bya bwereere yes n'ojja n'ogisaba ne bagikuwa n'ogitwala notegezaako ku ayi ku poliisi kubanga mulina omusavinga yaba alina okuzza fayiro mu kooti n'ogiwa n'abagenda eruzira ku baasi ne bagikola ki ne bagitwala simple. Nalongo ebbanga lyomaze emisango toterefuuka looya? Nafuuka dda era nze ndaba abantu nga bayaya ne ngambala bannoono ntwala omukisa okutegeeza nti ebintu bya kooti bya protocol era kuno kulabula ebintu byonna mubikole abantu bonna mubavume toyogeranga ku mulamuzi yenna ne state mu museeno oyagala obulamu bukole ki ngaffe tulina essimu zaffe ez'obuntu n'abalamuzi balina whatsapp y'ensi yonna bajja kukwatira Masaka weewonye ng'ate omulamuzi ku yessimu w'Emakindi ekyo kyo buli omu akyekuume nga nsonga nki nsonga nkulu samwa mungi abatamanyi beefuula abamanyi atalina kyakola yeefuula alina kyakola ebintu bya kooti bya protocol. Yes. Ku nsonga ya Nobert obaddewo nnyo nga gwe muganda we gwozi nagwe okumba gwe buli kimu abooluganda lwe babaddewo webali be bamweyimiridde ne maama we mpozi nga mu kooti tobaddemu babaddewo anti bbanga lino lyonna tubadde tukulaba nga gwe buli kimu kubanga abazadde abamu babeera wala yes kati tebalinga ffe abaliikwa n'okumpi tekitegeeza nti babaddewo naye nze nkimusabanga mukwano gwe kwa buli muntu eyagenda enateete nga bagala mukubire Naalongo kimusabanga omuntu gwamanyi nti nsobola okumuyamba taddamu kukola nnyo ntalo nnyingi n'abantu nagadde nsooke ennyambe muganda wange mugamba amazima okusinga okumuvunaana ng'ate embeera gy'alimu yeetaaga buyambi. Bubaka ki bw'olina eri Shalom okubanga ye Nobert omugambye ate Shalom muganda wo? Shalom ngenda kumutuuza kuba yeddira nte munnyonnyole alina naye wabadde olumu ayogeramu n'ayingiramu olunsi omuntu oba abantu era alina bulandi yange emu gy'abadde ayogerako ennyo n'akyaza n'abalala ngenda kukimusaba naye nakyo attemu ku biki ku bigere kubanga ayinza okuba bano abalala bayogerako tebasiba naye ng'ate waliyo abalala abakola ki abasiba naye tugenda bihandolinga tulabe abantu bonna bangu bakutereera singa obanyiikirako n'obategeeza nti kino kikyamu kino si kirungi naye nze simanyi nnyo kusalira muntu musango ng'ali mu kizibu ate naddala omuntu ng'eyamusibye sikwagala awo ne bw'aba ate yansobye era muyambako. Production warrant ya Shalom ebaddemu medical issues alina asthma ate ya Nobert mubaddemu biki? Nobert talina kirwadde na kimu kimuluma kyobula abantu abavuma ku makya na mu ttuntu ali sharp talina bulwadde bwonna ate ali wabula nti engeri gyali nti famire ye eri awo Kirombewa awo Luzira nti mubeeramu ensonga enkulu ng'ezo nti mutuuze tasobola kudduka tulese n'abantu nga maama we ne gundi abasobola okubanga obuvunaanyizibwa bw'abeeyimirize kuzza muntu muki mu kooti yes mubeeramu ebintu ng'ebyo. Nga tumaliriza ogambye oli promoter nnyo muyimbi wo gw'osobola promoting oba okutegeka mukulu Mathias Walkagga olunaku lw'eggulo baakawamuŋŋamula timunaye baamujja mu kalulu ekikolo ekyo kyannuma wonnyo si muntu wange nnyo naye mumanyi naye ekikolo ekyo sinza kiwagira nga waliwo omuntu gwe mmanyi ng'afiirwa kubanga nze ndowooza waliwo protocol nnyingi eziyitibwamu omuntu okugenda okwesimbawo Walkagga alina gy'ali mu kusoma nga bagenda kumutikkira kati ate banaamutikkira batya biri ng'ate mwe mutugambe teyakola ki nze ndowooza bandibadde basobola okubala gino emyaka ebiri gy'abadde asoma ne bagigatta wali ewalala n'agenda ne yeesimbawo saakisanyukidde era saakisiimye kati omuwava kaki mugumya nti mu Uganda eyo mwebiri era bingi bikyahapeninga ebintu bingi bikyajja naye Mukama akwatireko obukwatize mu bibi ebijja goleme kubaamu ne mu bulamu nga tonnafa buli kintu kisobola okutuukako ngumya mugumi. Naalongo ensonga y'amabanja ogimanyi Walkagga ali mu mabanja oyinza muwa amagezi ky'okugiva mu mabanja ago? Nsaba bannupu abali e Bulaaya bamukwatireko kubanga tetulina bwe tugenda kugamba nti wano we tulina ekitebe mugende mugyewo kasente ate bano abagamba mbuba ategeke ekivulu at least afuneyo akasente obudde buno anti ate kyakigamba naye aba mutemu sente ezitegeka ekivulu ate sasula amabanja omanyi emisosa gitegeka ekivulu e Kampala singa nakyakiteka nabasazaamu ngekyasikingisa munaaba mumuyambye mutya nze ndowooza buli asobola omuwaayo sente batongoze enamba bamuyambeko ng'abantu abanuupu bwe ndowooza kubanga sajja watu alina okuba nga ali mu bizibu bingi tayogera obudde buno naye yakutumidde nabyo oli muntu wennyo nze ndi munakuwavu nnyo ko kyekyamtuuseeko era nkivumirira kubanga abadde alina obuwaguzi era akalulu abadde ajja kkawangulu
Nalongo wayimbako mu bandi ya Walukaga. Nayimbako kwe kubeera nga akwagala nnyo atyo. Nayimbako. Era nsaba Mukama y'abamugumya yekka. Nensaba buli alina kyasobola omuyambako akimuyambeko kubanga obwenkanya bujja kuba butono nnyo ku sayidi ye kubanga si wa gavumenti. I know. Yeah. Okay. Kale bwe tubadde ne Nalongo kitone. Kamala otwala Mama Jaden mujje mu kkooti. Baba namawire